ly'ekkanisa kwe gatudde. Akakiiko ak'ebyettaka mu maka g'obwa pulezidenti bano bayingidde mu nsonga eno ne balabula abaagula bonna nti bano baagula ttaka lya kkanisa era balyamuke bunnambiro nga n'ebyo byonna bye baakola bimenya mateeka. Ku Lwokusatu lwa wiikendi akakiiko k'ebyettaka mu maka g'obwa pulezidenti kakunya atwala ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'ennamirembe Reverend Nathan Mulondo n'abakungu abalala ku bigambibwa nti be bali emabega w'emivuyo gy'okutunda ekitundu ku ttaka ly'ekkanisa eya St. Thomas Ekira okutudde amasomero ga gavumenti okuli erya Kira Primary ne Kira Secondary. Bano baatwalibwa ku poliisi ya Jinja Road okunoonyerezebwako era ebyaddirira abantu ab'enjawulo okuli abaasomerako ku masomero gano okwekubira enduulu mu kakiiko kano nga beemulugunya ku bannakigwanyiza abagufudde omugano okutunda ttaka lya kkanisa. Leero abakungu b'akakiiko k'ebyettaka akaateekebwawo pulezidenti n'abanoonyereza ku poliisi ya Jinja Road bagenze butereevu ku ttaka lino okwetegereza ensonga eno gye bakizuulidde nti n'ennyumba ey'omuweereza w'ekkanisa eno nayo yatundibwa dda. Omuntu watandika okugamba nti ye nannyini ssomero lya gavumenti we litudde ng'ekyapa kya 221 ng'ate essomero lyatandika mu nkaaga eyo mu mukaaga. Kyewuunyisa era kyennyamiza nti abantu olaba batandise kubba masomero kati bagenda ku malwaliro baddeko n'amapoliisi we gatudde ne batandika okusalasala ettaka lino ne batandika odditundatundako ebibanja omwo nga bw'ogatta ne abaweereza abacaaki betwandisuubidde nti bandibadde bayamba okukuma ebintu bya caaki. Beekase Wanyana amyuka akulira akakiiko kano alabudde abantu bonna abaagula ku ttaka lino okujja mu kakiiko n'ebiwandiiko byabwe. Amasomero tunaagafuula akeeda, amasomero tugafuula obutale kijja kulabika bubi eggwanga mu nkulaakulana y'eggwanga gye bujja. So ndabula abantu bonna yeeyita nti wagula ku ttaka lino ojje eri akakiiko olabe engeri gy'oyinza okuyambibwa naye kye tubagamba ettaka lino mulyamuke mu nnambiro. Ettaka lino liwezaako yiika 26 ng'omugenzi Sosonkole yaliwo ekkanisa ya Uganda nga senga tewabaawo kikolebwa mu bwangu. Amasomero 2 n'ennyumba z'abaweereza byolekedde okusendebwa. Ate abooluganda balaajanidde minisita w'ebyettaka Judith Nalule n'abakooba okubatakuluza ku mutabani waabwe eyezza ebyobusika byabwe byonna. Abalaajana ye Margaret Babirye ne Nambalirwa Erusa balaba omugenzi Erisa Kiviiri Muteezi eyafa mu 1973 be balumiriza mutabani waabwe munnamateeka Francis Buule okwezza ettaka kitaabwe lyabalekera eriweza yiika 16 mu Kiteezi nga kwe kwali n'amaka g'omugenzi. Oyo yasoma bwalooya twamulonda ku bwalooya akole ki tyanatuyambanga ndikati ono gwe twatulonda yanayagira nga abeerawo ku busika kati ffenna tutunze ekyapa kyaffe akiremedde. Naddamba Joan Senfuma mwannyina wa Buule agamba ensonga zino baazitwala mu kooti ne bawangula omusango ne baweebwa obwannannyini okuddukanya ettaka lino kyokka byonna Buule n'abiziimuula. Era nange ngenda mu kooti e Makindi Mukama tali anguzi ne tuwoza Mr. Buule ne tumusinga omusango. Naguno guliko apalapalanya ebyapa abitutte abiguza abantu abisazeesazeemu ebibanja abigabyenga bwasobola. Basebye ekikwatako okubayambako kubanga bakoze buli kisoboka wabula birabika biganye. Ennamirembe Bukisa yonna yeefumisizaayo tetukyagenda tetulinnya era okulinnya migo gyokka gyeyogera ketunaakola tuti. Munnamateeka Buule bw'atuukiridwa ku lukomo lw'essimu agambye nti ebiwandiiko by'ettaka lino ne mu woofiisi y'ebyettaka biraga nti yalivunaanyizibwako n'asambajja byonna ebimwogeddwako. Ekintu ky'ettaka kyangu nnyo tubagamba ettaka lyange eryo Buule yalibba ogenda mu land office ng'okyekinga hisitory y'ettaka ebaayo kikuba mutaata wa bano yaddamu ono yadde emmanya ga Buule. Weewaawo nsonga za byattaka ate abadde district kadhi ow'e Masaka Sheikh Swaibu Ndugga aziikiddwa na mungi w'omuntu ebisanje mu kibuga Masaka. Omukungubazi omukulu abadde jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge ng'ono asiimye nnyo omugenzi olw'obuweereza obulungi ng'aweereza Obusiraamu obutaweera n'obutagujubanira byanfuna. Abantu bangi bagenze ku kyalo Bisanje mu kibuga Masaka okwetaba mu kuziika abadde district kadhi Sheikh Swaibu Ndugga. Omukungubazi omukulu abadde jjajja w'Obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge ng'ayogedde ku mugenzi ng'abadde musajja mukolo atakujubana na byanfuna era omuweereza omulungi. Naye nga musulabe nga musajja mukulu ddala eyisanga omusajja omukulu
obuzibu tulina mu nsi muno waliwo abakola emyaka ate n'akola eby'ekyanda ekito. Nolaba omusajja omukulu ng'akyalwanira obusumooni. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kalabuzi ategeezesa abakungubazi nti Sheikh Nduga afudde mu mativu kuba bwe yagenda okumulaba nga mulwadde yamusaba amuwe omukisa atuuke okufa ng'akyali kadhi ekintu kye yakkiriza. Nimugamba bwe yaliikiriza nti kijeemu nzikiriza ojja kufa nga oli disikazi wa Masaka. Kiba kyogera naye n'agamba nti okimbolera ebyange ebyo bikoze ki biwedde. Omusumba w'Eklezia Katolika ow'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba asaasidde bannamasaka olw'okuviibwako omuntu omukolongo ono. Bannamasaka tulina ekigambo kimu kye tusobola okugamba kati tuviiriddwamu omusajja omukulu era ne tusaba Katonda amuwe empeera. Amiina. Omuwandiisi wa Supreme Mufti ow'ekyama Sheikh Mude omugenzi amwogeddeko ng'alwaniridde nnyo ebintu by'obusiraamu. Sheikh Nduga abadde agatta abasiraamu n'abatali basiraamu bafaada n'agendayo. Sheikh Nduga omulimu gwakoze mu Masaka era waliwo abasanyuse nti Nduga agenze. Bo abasiraamu e Masaka nga bakulembeddwa omwogezi w'olukiiko lw'obusiraamu Sheikh Abdul Nduga basabye Supreme Mufti ebisumuluzo ne stampo ebibadde ebya kaadhi bw'e Masaka agire ng'agenda nabyo okutuusa abasiraamu lwe baneetereza ne balonda kaadhi omuggya. Abadde muntu nga mugatta atetenkanya embeera mwenna ne mubeera kimu. Tufiiriddwa nnyo nga Masaka. Nze nno wensabira mukama wange nti ogende ne sitampu n'ebisumuluzo bya ofiisi bw'oneetereza eyo onajja n'olutukwasa omuntu naye si kyangula. Kubiriza kuba bagumu obeere bavumu ku bintu by'obusiraamu temuzanyira ku bintu by'obusiraamu kubanga ku nkomero ya byonna tugenda kwanukula mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Buno obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa yatugamba nti kullukum raa'i buli muntu w'olimanya nti Allah yakuteekawo ng'omusumba. N'omubaka w'ekimwanyi Kabonera Dr. Abed Bwanika atendereza omugenzi olw'obutasosola mu nzikiriza. Sebo Supreme Mufti tukusaasidde nnyo nnyo kubanga Sheikh Nduga abadde muzannanda ffe gye tuli abadde tatusosola ate abadde mukadde waffe ddala. Ono oluvannyuma agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.